Happy birthday to him. Sikunze. Mbadde manyi yo. Birthday ya muganda wange, manager wange. Era nsazeewo ku birungi byankoledde. Odize ekintu ekiri bwe kiti. Yambeereddewo nnyo. Yadde muganda wange, n'ate mu music industry. Atuusizza wano we mundaba. Ensonga lwaki mumusasuddemu bwenti. Ate yabitegeddeko. Yabadde surprise. Owaye nze nsimuuse kali ate mbazi interview za kinaawe. Akintwalira omwezi mulamba ateekateeka ekintu. Owaye nga nsimuuse ate kakati n'ekifo bwe tugenda ngambye ntya mwana birthday yange badde y'amaanyi nnyo ku climax nebaza kyo bakyali bagumina badde okukinawo bagenda kumanya nawe ndi mutamivu naawe obadde kasitowa mu nsawo. Ensebe manyi ndi mutamivu omugole era bwatuuka bayibu ebadde y'amaanyi nnyo 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 kati omugole naawe bimanyi ebibeerawo naawe omuyaye abakulabisa naawe kati ate nze nvuddeko naawe waayo obadde otya naawe nze nasiimuuse dda twayiseeko ddakala tonteekoko omuzindalo naawe onewundiisa ekizindalo sembezaayo eri naawe wayiseeko dda obadde otya obayo omuyimbi akuteekedde amazaalibwa muyimbi wange ankoledde akaakabi mwana esebo akuteekedde mu myaka emeka myaka mpezeza 28 osazeeko emeka oyongeddeko emeka eyo yennyini gye nnina ssebo osazeeko oba oyongeddeko eyo yennyini gye nnina yazaalibwa 95 esebo amazaalibwa gano gakujjukiza ki maneja mwana mubuuze omuyimbi naawe nze jasi ndi maneja nze siri muyimbi amazaalibwa gange mwana gabadde gakabi nazaalibwa mu mwezi ogw'emikisa kyogulaba ndi wa mikisa ndi wa kabi kyekyo ekiriwo basidde eno wayizikira yaginkoledde mbadde sirimanyiko nakava bulaaya so yaginkoledde yeah, and I appreciate you my brother Waizikila. Thank you so much. Owaye birthday ngajjuddemu ebyana ani abireese manager oba ebyana omuntu yenna bw'obanga oli weeyisa bulungi obeera n'emikwano so kati abantu bolaba bonna mikwano gyange mikwano gya divine okitegeera so kati baba balina okutubeererawo mu mbeera eyo abawala mwabajjeewa abawala abamu tukola nabo ku divine saloon tukola nabo divine saloon manager alisiwa kwe kuleeta abawala abalondemu oba ki manager nno musajja mufumbo kali singo nti yaleeta abawala bangi nnyo ku saloon just ayagaliza abantu n'abalala bakole yesebo music oli kuki music era tugenda shootinga video ku Mande eya kikabuka limba lupya lujja amaanyi mangi obimanyi naawe mu Divine Empire mulimu abayimbi bameka mu Divine Empire so
sofa ndinamu omwana bamuyita Bex Sniper ne Popcorn ono gwolaba wano omusajja oyo bamuyita Popcorn tubeererawo ne maneja waffe oyo osiniga manyo naawe basoosya abaana basimba byenkola abaana basimba nnyo byenkola goli muyaye naawe maneja wange kyensobola omugamba ayongere omutima gwalina kuba mulungi ayongere omutima gwalina omuntu omulungi yenna asiimibwa obanga tomulinaamu buzibu olina omumusiima abayimbi bamukubahiji mwerabira ababaleeta tokyukekyuke abaana basimba byenkola muganda wange tukola babateekamu akasente ate muganda wange kati nze mba neriddemu olukwe owaye manaja tosuubira nti omuyimbi olunaku lumu ajja kwefuulira ng'akubye hiji asobola kunneefuulira kubanga ne bw'aba nga nneefuulidde ono muganda wange ne bw'aba nneefuulidde ye yennyini yaba yeefuulidde ye yennyini yaba yeefuulidde kuba ono muganda wange so siina loosi kusente ze muteekamu kuba njagala abeere wakali nse mutegeere era mumuwagire bannayuganda mbasaba mumuwagire muyimbi Waizikira ayimba bulungi ate mwana muto bange so talented ayimba bulungi ate alina omutima omulungi music industry lwaliro siina bingi nnyo byakwogera ku music industry because wali tubadde ku birthday party ndi mu modu za birthday party yange so music industry mujja kuba munsanga olunaku olulala tubyogereko muwe ekirabo ekirabo nno nakimuwadde dda nakimuwadde dda eri gye twabadde so kati tuli wano ku nsonga za kudda wako omukolo guwedde naye nga mwenna abatubeereddewo tweyanza nnyo tweyanzeege temujjanga okwo omutima omulungi obubaka bwempa omuyimbi wange aleme kubeera namalala abeere muntu mwesimbu abeere wampisa bannayuganda nammwe tubasaba mumuwagire omuyimbi Waizikira mwana muto ayimba bulungi he is so talented bambi tusaba obuwagizi bwammwe naye osi obeera mu Uganda n'obeera ebweru obikwasaganya oti omuyimbi tomulekeredde nnyo maneja newemera nga ndi bweru era nyinawo maneja wange asobola okwasaganya omuyimbi ono so buli kimu kisigala nga kitambula ebulaaya mba ngenza okukola emirimu mingi waliwo besasobola kugamba right now naye nga nyina emirimu mingi ebulaaya Kalinda bakenda kamuyiriza.